Abakristaayo b'obusumba bw'e Mwererwe basoose kulambuza omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka II ebizimbe bya Mwererwe Secondary ebyabazimbibwa gavumenti nga muno mulimu laboratory n'ebirala bingi. Oluvannyuma atemye evvuunika erisooka ku musingi awagenda okuzimbibwa pulojekiti z'obusumba buno ez'amayumba ez'okwekulaakulanya. Sekandi akubiriza abakristaayo bulijjo okwejjangamu omuze gw'okuweebwanga wabula babeere abakozi bave ku mbeera gye balowoolezangamu abaminsane okubawanga obuwe. Twafunanga obuyambi okuva mu bakadde baffe abaminsane abatuleetera enzikiriza zaffe ze tugoberera. Ekiseera bino tulina kwekanga ffekka okusobola okuyimirizaawo obusumba bwaffe obwa Ssabadiikoni ng'obulabizi. Ekanisa si yakubeesingira n'okumusooza abantu nti olw'okuba temuwaddeeyo yo tegenda kubaawo ate gundi taliiwo. Tunaabuliranga tutya enjiri nga tubeesinga ku bantu anti eyakuwadde miliyoni 5 kya n'omugamba bwe nawa bamusamizi. Omulimu gwonna gwakumalawo obukadde 80 ng'abakristaayo bakoze ogw'okweyama wamu n'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga abawadde obukadde 2. Ebyo nga biri bityo b'abakyala abakristaayo okuva mu bulabirizi bw'e Mukono abeegattira mu kibiina ekimanyiddwa nga Christian Women's Fellowship bawakanyiza mu mpaka z'okuyimba, okuzannya n'okuzina. Empaka zino ziwanguddwa abakyala okuva mu Ssaabadinkoni bw'e Nakibizzi obusangibwa mu disitulikiti ey'e Buyikwe nga mu bye bakoze okusinga bibadde byetoolola ku mulamu ogugamba nti okwagala kubeera kw'amazima. Empaka zino okubadde n'okusonda emmotoka y'abakyala ab'obulabirizi zeetabiddwako n'ababaka ba paalamenti abakyala okuva mu disitulikiti ey'e Mukono okuli owa Mukono munisipaali Betty Nambooze Bakireke n'ow'abakyala Peace Kusaasira Mubiru. Mu kusaba kuno basonze obukadde 3 ku 15 obwetaagibwa. Babakkiriza okuva mu kkanisa y'Abadiventi e Kawaala bayonjezza emyala okusaawa wamu n'okwokya kasasiro mu bitundu by'e Kawaala nga kino kigendereddwamu okubunyisa enjiri mu bantu wamu n'okukuuma obuyonjo mu bantu ba Yesu. Abatuuze b'omu kitundu kino beebazizza kkanisa y'Abadiventi olw'okuvaayo ne balongoosa ekitundu kino wabula ne basaba bannaabwe okukuuma obuyonjo.